program omuntu w'abantu nze Robina Mweruka tuli ne Muhammad Kachika. Weewaawo bingi byatuuseeko mu bulamu bw'ensi eno byemmanyi nti olunaku olwaleero naawe olina ky'ogenda omujja bwe tuna tweyongeddeyo ne mu bitundu ebirala ojja kubaako n'ekyomufunyeemu. Oyagala okulima, oyagala kulima ki era okirimira luddawa? Wakirowoozaako nga tonnakitandika oba ogenda kutandika? Transport system mpulidde oba transport business. Waliwo abantu abamu ng'agamba ngenda kufuna looni ya bukadde 10 ngule ka erefu oba kamunye. Waliwo ne mukwano gwange yaŋŋambako kati mu kifo ky'ofuna looni obukadde 230 ogule kitakisi okiwe munno. Nengaba nayenze bya business ebyo sibitegeera. Transport afuna eri abantu abali discipline. Nze bwe nakomawo okuva e South Africa olunaku lwe natuuka wano e Uganda sente yaye nga sinabagigulako wadde kasoda. Nasooka kukyusa nengenda nengula kamunye namba eri UAA 804H najigula ku mwami bamuyitanga Kirabira yali mu Kiyembe. Najigula essaawa 5. Ng'ogigula gwagenda ogivuga? Nenzikirira mu paaka enkadde nenoonyaawo omuvubuka. Yes, nga totya nti abantu balamu tebakyalabika. Determined mu buli kyenkola. Era omwana oyo eggulo akawungezi yaleeta sente ze twagulamu amata. Enkeera n'engula endala. Otwawumuliddemu nabadde nkubuuza eyo tunaatuukayo nti ekika kyonna kitambulira kumpi mikono gyo weekiti. Totya abantu bakika. Totya kukola na baluganda. Ab'emikwano yo osobola omugoba w'oyagalira. Naye ab'ekika ab'oluganda. Robina, ensonga eyo mu byonna by'ogenda okumbuuzaako oba abantu baffe okutuyigirako kino kirasaanye okusinga okuyiga. Emmaali sente tuzikola. Naye omuntu asaanye ayagale nnyo abooluganda lwe. Omuntu asaanye ayagale nnyo ekika kye. Ku byonna bw'ombuuza kiki kyensinga okwagala? Kika kyange. Tokitya? Oteekeddwa okukola buli kimu kyonna ekisoboka. Mbanyiiza, banyiiza, naye oteekeddwa olubeerera okubeera reconciliatory nti buli lwe munyiigagana olina okubazza. Kubanga mu buli ngeri yonna obukulu Katonda yalonda mu abo. Kankuwa ekyokulabirako mu famire yaffe nze nzaalwamu omwana ndi omu. Sirinaako mwannyinaze, sirinaako muganda wange. Oba bakwagalako ssente? Nazaalwa twazaalibwa bana bannyinaze 3 bonna ne banfaako n'ensigala omu. Naye omuntu omu ate ekika kati kwe kitambulira. Kuba nkyagala nnyo lwe luyingo lwange ate nabo ne banjagala kubanga nabo nina bye mbayungako. Oteekeddwa nnyo okwagala ekika kyo. Gamba nga bwe najja nasanga ekijja kyaffe kikolerwako ebintu ebitali bya bulijjo nga baagala kukyezza. Nimbasaba bulungi nti njagala okitereeza. Buli eyalinako ebintu bye ne musasula. Tebaakuyita mulogo. Ennaku zino bw'ovaayo ne weesimba nti nze bannaye kanzije mbirime kanzije mbizimbe. Bw'obeera toli mulogo teri yalikuwayo. Bw'owuliranga abantu bagamba nti omuntu oyo alimu obulogo, chances bwe ziri nti alina obukodyokodyo bwakola abantu bwe batunuulira ne balowooza nti mulogo. Nze ndi straight forward. Olabyeko ekikomero okwange? Era wonna woonootambula era n'ennyumba yange abooluganda be baagikuumanga kuba tesibwa. Sirinaamu kisenge mwena okingira ssente oba kitesibwa. Buli omu yenna ayingira mu kisenge kyonna oba alinako ke yali alabye nti waliwo akabogo oba kaki yabibadde aga nti alina ekisenge kyasiba. So openness, okubanga oli mwerufu eri abantu bo bamanya nti ekigendererwa kye kituufu. Gamba nga bonna bakkiriza ekijja kyaffe kyonna n'enkiyoyoota kiringa Serena. N'ekisimbako ebinti kyonna abantu olubeera bwe bajja okuziika batuula mu mbeera nnungi. Gwe abantu okola otya okukwagala? Bonna ne bakwagala, bonna ne bakukkiririzaamu. Ebigendererwa bye bwe bibeera nga birambulukufu, abantu abasinga bajja ku kika oba ku ttaka ly'ekika nga baagala kulyezza. Naye nze ekigendererwa kye kyali kirambulukufu. Ekijja kyaffe kyali kya eka 2 n'ekitundu.
naye nze nengula abaali bakiriraanye bonna wano woolaba nengulawo ekazi 7 nengula eyali addakwala ekazi 6 okukakkana nga ziweze ekazi 25 nenziwa ekika era abaana bange ne famire yange emanyi nti wano si waayo nenfominga up trust Basena Mulwerule Development Trust yonna nga buli memba wa mu famire yenna alinamu the same right and shares era ne tukwatagana tulina site tulina WhatsApp group nze Katonda bwakuwa oteekeddwa okubbiza ate bana batugamba nti teri alumirirwa nga talina kigendererwa ekigendererwa laba nze nkifuniramu wano buli muntu ajja okunziikira akagamba nti kakika nga waterezeewo mwe nange bwe nadde wamu awo mba sifunyeemu olowooza nnina kufunamu 10 naye buli muntu ajja okuziika wano ewaffe agenda abantu boogera ne baleekaana ngeno omufaatha ayogera oba omuwalimu ayogera wano bonna basirika kuba buli muntu alaba nti waatudde ekimwetaagisa mukeeka waatudde tali mu kasana abantu badde eri ne boogera nga balaba nti omusana gubookya so nfunamu kijja kitya okubanga mmwe bijja muziika wamu bingi ennaku zino tulaba abantu bakutuddemu famire tuziika ebwe bajja ne tuziika Nakaseke ne tuziika eno naye gwe omwana omuto ebintu ebyo bitegeera otya mbiraba anga kinneewunyisizza nnyo era abantu tebasinga okutwewuunyaako nti tuziise wano okuva 1864 paka kati ate era tetwekutulamu mukikola mutya kukuuma Luganda osanga nange kyekyandeeta waliwo we baali baagala abakadde bafe okwekutunuliramu nze we najjira mu 2010 kubanga mu families obiraba n'olaba abantu nga bagamba twali tuziika Kateera naye kati ng'owuli oli agamba nze bantwalanga Kansambya nze bantwalanga kati ate wano awaffe kasita waatereera nga tewaliiwo nnyiniwo tewaliiwo nkaayana bino biva ku gundi yennannyini ye yasika kati abaana be bwe tugendayo batugaana batukugira bakola bwe bati ekyo kyekireetera omuntu n'aga nti anze bantwalanga gindi ne muffe baalimu abaali baziisa awalala mu 1957 62 7 mu giijo bo bennyini abaana baabwe baabejjirayo ne babagamba katubaleete bonna tubagatte wano tusinga kufuuyira naye buli muntu waddembe okujja okudya n'ajjakooko akaddo ku muntu we tukikkirizamu era buli lwe tujja okuŋŋaana tugenda ne tubasabira era tewayinza wano kuyita wiiki nga tewannabajjawo bantu bazze kusabira bakadde baabwe bukulu ki obuli emabega w'okulima ebijja kyabangamu nti kibagatta nti ffenna tujje tukolere wamu naye ate era kibajjukiza bakadde bammwe nze ndaba nnyo eddiini tenzikiriza kusaba mufu nti kitange maama wange nyamba naye eddiini etulagira nti kitukakatako okusabiranga bakadde baffe bagaziriza kabuli zaabwe era teriyo yidi oba lunaku lwonna lukulu lutuukirira nga temugenze kwabo kuba bano tebakyalya mmere wabula balya saala zaffe obadde ongamba nti wano lwali lukalu ng'abantu bagamba Kalitunsi ono naddala eno ku bijja tajja kulya kati ye wamukola oti era Kalitunsi namusimbirangako akati kati omuti nga ku mmwanyi naye amazzi ge nateekanga mu Kalitunsi nga nateekangamuuko diazepam atta enkuyege Kalitunsi takuzika ku lukalu olw'enkuyege bw'osimba emiti 10 oyinza okumaliriza nga okuttewo emiti 2 naye ffe gyaffe gyakwata kuba nakimanya nti ekiyiganya Kalitunsi ku lukalu nkuyege nteekamu eddagala nendooka ntuuzaako abasinga baalinga bampita mulalu nengera ebyo byakola
naye bamaliriza bwe bagiraba nga gikuze nti owaayo omusajja omulaba kati nabo basimbye ku kyalo basimbye era n'ensigo zange ababba babbanga ne bennawanga banabawanga ababba zibaloopa nti wagitwala tebagikuwadde kuba gikula tegukula nga gudda wansi gukula gugenda waggulu nfunamu kati ne gye bulijja kubanga bagamba nti ekisiikirize ky'onootuulamu omuti olina gusimba mangu njagala okuleka ekifaananyi mu kika kyange nti bwe ndiba nvuddewo ne begiriba myaka 2 kubanga nsimbye emivule wano waliwo emivule egisukka mu 100 kuva kwono kalitunsi ow'emyaka 10 ng'avuddewo naye emiyembe egiwangaala nagyo weegiri n'emivule emiti egy'emivule giigyo omuvule oguwangaala emyaka 10 kyenjagala okulekawo nti buli muntu bw'aba alagirira bwe baba balagirira kuno bagamba nti bw'onooyita ku kijja kiri ekirungi oba ekiriko emiti bw'oyita ku kijja kiri ekiyooyooto obulungi nga weeyongerayo ng'otuuse naye byo bikola ne mu bika ebyavu oba bikola mu bigagga byokka n'ekyaffe si kigagga katusooke tuwummulemu katono puroguramu muntu w'abantu gy'oli mu kulaba tovaawo